Of course kyabadde kiraga lwatu nti Nakyemalira agenda kutendewalirwa entambula zaffe. Bwe yatulaba basooka ne batusindika e Kamuli ne batuyisa mu Old Kamuli Road, oluguudo lwe bamaze emyaka 3 nga basuubiza okukola era nga bamanyi nti tugenda kubaayo n'abantu kuba twayita mu magye, twayita mu kutiisatiisa. Bamala ennaku 3 nga balanga nti bw'anaamala okuvaawo abasigadde bagenda kubakwata nga batiisatiisa omuntu w'ekyalo kubanga Nakyemalira bwe mujjukira edda akalulu nga mu kyalo abantu bambuka abajaasi mu miti ne batunuza emmundu mu baafu ne bakangakanga abantu ku byaki ku by'okulonda. Kakati ennaku zino enkola endala bakozesa sophisticated ezaawukanamu katono okukiyeekera kiri ekikadde kye baakola naye nga be bamu. Ekyabeewuunyisizza era yonna tuzze tufuna abantu baali bangi e Kamuli, abantu baali bangi Abimu, abantu baali bangi Soroti nga bankyukakyuka si basasule naye nga bamanyi bumanya n'okutegeera nti Kyagulanyi agenda kujja okukakasa bakakasa ku olwo nga abatuuseeko kubanga emisoso egiteekebwawo giba gya kulemesa. Olunaku lw'eggulo bwe baalabye ekiri ekyabadde e Buyukwe ne beewuunya ne bagamba tunaamusobola tutya. Bangambye nti mu lukiiko beebadde beekandaga, Salim Saleh yeekandaga, Yoweri Kaguta Museveni yeekandaga, Muhoozi Kainerugaba yeekandaga, ne batendewalirwa. They have been beaten by the numbers. They cannot withstand and withhold the power of the message. The message is of change and the message is being received in all corners, in Western Uganda, in Northern Uganda, in Southern Uganda, in Eastern Uganda. So it is important nti abenkyukakyuka mumanya ti amaanyi gali mummwe era tunoonye bunoonya lunaku lwe tunakola kisembayo. Ab'Nakasongola ffe tugenda kwongera okwegeyamu naye tubakakasa nti tugenda kubatukako mu ngeri yonna n'omwagala wammwe ow'abangi Kyagulanyi Robert Ssendamu. People power, our power.